okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwa. Abagole nga bayingira reception terekeze zaabwe zezasoose oluvannyuma n'abagole nabo ne bayingira nyuma dansi waabwe. Kwebaza nnyo nnyini ddala olw'omwami n'omukyala abakyalisi abatandise olugendo lwabwe luno olwaleero. Katonda afe ayinza byonna batadde mu mikono gyo, bakuume balabirire, ate tukwebaza n'olw'ekibiina kino ekinene ekibaddewo olwaleero nga basanyukirako. Kyenva nteeka omukolo guno mu mikono gyo. Katonda affe gw'oba obeera nagwo, gw'oba ogutambuza. Kitanga ayinza byonna twetoloza omusaayi gwo
bye tunaalya ne bye tunaanywa Mukama ebigonvu n'ebikaluba byonna obiwa omukisa mu Kristo Yesu tusabye. Kakati kiki okugenda kubbira akayiba akalungi Reagan atuuze Leena mungeesinga obulungi. Darling, just dive right in. Follow my lead. Abo n'abakyala Chiefs ate nga basekula Reagan I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in. Mwebale nnyo okujja, mwebale ddala. Thank you so much for coming. Reception yaguddwawo mu butongole nga baagiguddewo na ssaala. Oluvannyuma nefuna speeches ez'enjawulo era nga zonna zibeera zikwatagana era zigamba bagole ku ngeri gye balina okwekuumamu n'okuumamu amaka gaabwe. In social distancing mode because of COVID-19, so try to stay in that mode as well. Tebatutwalaganya bana abasajja ne bagamba nti tetwa social distancing. Tukitegedde ekyo bannange. Wamu ne mukyala Mutyaba Leena olw'okusalawo kulungi kwe mwasalawo olunaku lulingo musalawo nti mwagala otulaga kye mutulaze olwaleero. Twebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngeri etajja kunayo kadde kalala tutwala omusago n'okwebaza na buli muntu yenna mu kiti kye buli ayimiridde naffe mu mukolo guno. Bannange tukwebaza yonna gy'oli. Sijja kumenya abantu naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baby, cause I'm safe now, I'm safe now, I'm safe now. Rose on the safe now, the safe now, the safe now. Katimbusengo banda, nantina sumena ni basa. Kasa nukende mwecho, na wanyera kuteri tundu. Takuna lekeyo mwakambe, na kunyo mwana wa muloni, na kunyo mwana wa mukaka, na kunyo mwana wa mutundu, na kunyo mwana wa jina. Samads on the beats. Lunore luna kumulindwa Rotwalinda wama Umwana wa mamogenda Orotukube mizira Twete so kunyuma Zigomese zoto mbale Abama kanzu bakone Bogenze no yogo walaba. My name is Kefa Tusime. I am a friend of Mutyaba and Leena. I've known Mutyaba for quite some time. I met Mutyaba at UCU in the year 2013. That makes us 7 years old as friends. Mutyaba is a good person, I must say. The world couldn't be any better without friends like him. And Leena, I want to assure you that you have gotten a very good man, a very honest man. He's a friend and he's so supportive, and I'm sure he will always be there for you. Mutyaba, I wish you all the best, and may God be with you. I'm a friend to Mutyaba. I met Mutyaba at UCU while I was doing my bachelor's in civil engineering. I'm happy that I've known Mutyaba for this long, since 2012, 8 years now. And we even stayed together in Mukono. So I can guarantee you, Leena, you found a very good husband who is Reagan. And I wish you all the best in your marriage. For me, I come from Busheni, and the later I will give you, the two of you will be a goat. So when you're done, I will go to Busheni and bring it,
and give it to you. Maybe you can start from there. Go to give a card. Congratulations, you and Leena. Maybe one remark. Leena Mutyaba is a very hard-working man. He's a very hard-working man. He's a royal man. I remember in UCU, Mutyaba is a kind of gentleman who would buy a Rolex and we eat it together and we share. Cuts half, I eat the other. So he's a very royal man and we have kept friends ever since. So you found yourself a hard-working man and a good friend. Mutyaba, as you're seeing us here, we represent so many friends. And I'm very sure most of them have sent you their messages. They are wishing you well. Just have the confidence that as you move forward, we are here for you. In case of anything, you can call Onesimus, you can call any of us, because the institution you've entered is a sensitive one. We shall be there for you. Our support will be there. On my part, I'm also going to give you a goat, a pregnant one. So when you come from your honeymoon, please look for me and I deliver that. With those few remarks, wish you all the best, wish you a happy marriage, and we shall be there to support you all the way. My name is Namara Sheila, and I studied with Leena at School of Economics. We were seatmates, I can say, and from there we became very good friends. Thank you. Hello, I'm Brenda, and I'm a long-time friend of Leena. I think I've known her since we were in Senior 2? Yeah, since Senior 2 to date. And I can only say that God has been faithful. And on this journey that you start, I pray that God will lead you and He will make you win more and more and more. Praise God. Kevin, a long friend to Leena. We have been together for years. Actually, Leena and Reagan. I wish you the best. Tubaniriza nnyo ku mukolo guno bwe mwesize ekitiibwa olw'okujja kwammwe. Ongedde okufuna okwogera okuva ku bazadde ku sayidi zombi. Ebyamagero bino nina okusinga twagala okwebaza Reagan olw'okusalawo. Si kyangu okusalawo okufuna obuvunaanyizibwa obw'ekika kino, obuvunaanyizibwa obukuza ebirowoozo, obusoomooza ensimbi, obusoomooza mu buli ngeri yonna. Naye tukkiriza Katonda nti ali wamu naye ne mukyala we Leena. Nze ayogera nammwe, nze James, si James, James mukuubi yombya, ndi mukulu wa mukulu Reagan oyo. Ekibinja kinene nina totya olaba ekibinja ku kino kyonnene era support structure si toba ki tetuli bazibu. We are very simple people. Oba simple kwegala tuli simple naffe tetujja kuwa buzibu buli awo. Eniyo nanjagala ogitunuulire nga structure yo yonna waka otuuke waka kajaketi obwaloyo ogiteekawa wali arguments inside good engaging. Be a lawyer outside home. Inside home, be a friend. Nabale kujja, nabale kwesa mukolo gwaffe ekitiibwa. Manya bampita Samuel Kirui, ono Nathan Were ye mukulu waffe, ono Kennedy Were, ono Charles Were, ono Jeremiah Kato, babiri Immaculate. Bano balongo naye twagala okwebaza Katonda olw'okutuwanirira ne tutuuka ku lunaku luno olwaleero n'omukolo okubanga gutambudde bulungi. Amiina. Ebintu by'emikolo si byangu mbimanyi. Bano babeera baana baffe, bano bonna baana baffe. So Leena adda ku nze naye nga ye muwala omukulu mu maka gaffe. We bamuzaalira, of course basooka kuzaala balenzi bokka, so ne balyoka bamuzaala naye last born naye we bamuzaala ng'era bw'omanyi anze kati ne basuula eri. Era tubaagaliza obuwanguzi mu bufumbo bwammwe.
wabangawo ekisobye kyonna ojje waka ne tutuula ne tuteesa. Okyalaba okwanjula n'embaga.